Bannamawulire ab'enjawulo bakungaanidde ku ttendekero lya Ndejje University okukuza olunaku lwa radio mu nsi yonna. Mu lukungaana bannamawulire abaludde mu mulimu guno baliko okuwabula kwe bakoze eri bannaabwe gye basobola okukulaakulanyaamu eggwanga. Mulimu gwaffe nga bannamawulire okubuulira abantu ebyokukola, okutema emiti, okusuula ebintu, ogwo mulimu gwaffe omukulu ennyo gwe tulina okukola. Naddala kati ng'embeera nga bwe mugira tuli mu January wano, mu February muno, omusana mungi, ebbugumu lingi, kitegeeza kirina ku kiva. Twongedde okutema forest cover zimalayo, abantu batemera ddala emiti gimalayo, nkubiriza abantu mwenna tutwale nga kikulu okuba nga tulwanyisa obutonde bw'ensi obutabwonoona, okuba nti obudde tebukyuka, tusigaze embeera ennungi. Bano era bawadde endowooza zaabwe ez'enjawulo ku lunaku luno era ne bakubiriza bannamawulire okwewala okunoonya ebyenfuna ebyamangu mu mulimu guno. No area tekolwamu muntu atakyagala. You have to be passionate about the media for you to be able to work there. Tusobodde okubeeramu emyaka egiwerako kubanga radio tujagala. Minisita w'ebyamawulire mu Bwakabaka bwa Buganda, Israel Kazibwe, wano wasinzidde n'asaba bannamawulire okukozesa eddoboozi mu lutalo lw'okutaatira n'okukuuma obutonde bw'ensi. Ensi eyonoonese bugumu lingi, bategeezezzaako ku bintu bingi ebyonoonye ensi yaffe eno n'etatambula bulungi. Kati nno ffe ng'abavubuka tulina okulwana okulaba nga tutereeza ensi yaffe. Abalabudde ne ku nkozesa y'emikutu gyabwe gimugatta bantu. Bamanyi buvunaanyizibwa bwe balina, bamanyi nti bwe mba nkwata bya sports nkomaawo, naye olina kinene ky'osobola okukola okugattako, ng'ogattako omuwendo okuweerezaako ne mu nneeyisaayo esobola okukyusa abantu baffe. Ndejje University egamba kino ekikoze okulaga ensi engeri amawulire gye gayinza okukozesebwamu okukulaakulanya eggwanga. Tulowooza nti radio kintu kirungi kye tusobola okukozesa kubanga etuuka wala ate nga eri personal omuntu agikozesa kinoomu oba abantu abangi ate ng'ekola obudde bungi nnyo. So nga kisobola okubeera ddala nga tusobola ogisoosowaza okugikozesa mu lutalo luno lw'okutaasa obutonde bw'ensi. Wano we basinzidde ne basiima emikutu gy'amawulire egy'enjawulo ssaako ne bannamawulire abaliko emirimu egy'enjawulo gye bakoze okuzimba eggwanga. Bannamawulire balina omulimu ogw'ettendo kubanga ensi ebawuliriza, omulimu gwabwe gwayitibwa kuva mu ggulu kubanga Mukama abamu yabateekako ekisa. Ebigambo bye boogera abantu babikwata nnyo. Kola ekintu nga tosuubira kusiima okola olw'okuba gwe mulimu gwo ogw'okubuulira abantu n'okutaasa, naye webanga Ndejje evuddeyo ne tusiima, njagala kugyebaza ate naffe tubeere ekyokulabirako eri bannaffe abalala abajja nti bw'okola obulungi tusiimibwa. Teddy Nakaliga agafeeyo ku Spark TV.